Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Emboozi ya leero egenda kukwasaganya abantu ba mirundi ebiri. Bombi bajja mu inbox ku lunaku lwe lumu nga balina ekizibu kyekimu. Ate nga nno munnange gw'atadde earphones mu matu tomagamaga. Abo bawulira mu background ya audio eno be baana ab'omu luggya wano. Ezo zibadde essaawa zaabwe za kuzannyako. Kale toyingiriddwa majini, toyina biteega, tewali sitaani yenna yazze. Genda maaso owulirize emboozi yaffe naye nga bwe batyo bwe batera okuzannya. Nga n'akasembayo tutandike temwerabira okusubscribinga ku YouTube at Impressions Plus n'okufollowinga backup yaffe eya Impressions Plus Family. Tukatandise bwe tuti. Lady Maria weebale tuweereza. Nina ekizibu kyange naye nange ngambye kanzije nkireete wano okisharingeko n'abawuliriza abo bampe ku magezi. Bwe nalina emyaka 16 nasisinkana omulenzi. Era egaddumira eyo omulenzi oyo yali apangisa ku nnyumba zaffe. Wazira ate erinnya lye nali mmanyiko limu lya Pawulo. Famire mwenva tulimu abaana ab'enjawulo naye tosobola kumanya olw'ensonga ffenna tukulidde wamu. Ate baganda bange bali abalala abaliwo beddira nti naye amannya gaffe bw'ogagattaganya nze naddala eryange kuba nze naliwo omu eyali owa taata omulala. Erinnya lyange engeri gye liri lya lugero lyefaananyiriza amannya g'ab'ente. Omwami oyo y'ebbanga lye yawangalawo ng'akimanyi nti neddira nte kuba yali takimanyi nti bataata baffe banjawulo. Ate era tekyamujjira nako wadde okumbuuza nandiki nange tekyanzijirako wadde okulowooza okukyogerako. Tweyagala nno okumala ebbanga era bwe namala senior form ne ntandika okunoonya omulimu yansaba ntandika okubeera naye nga bwe noonya omulimu. Ebiseera ebyo mama bali bakamala omuzimbira ennyumba e Busulumba ng'olugendo lujja kumbeerera luwanvu. Kale nga neetaaga either nfune omulimu nga bagenda kunsuza obanga guli kumpi ne wembeera. Era omulimu gwe nafuna gwali kumpi n'omulenzi oyo we yali abeera kwe kusalawo ntandikire ddala okubeera naye. Naye olunaku lumu mba neetinkuula muno mwe tulongooseza enju olutaggwa ne ngenda ngwa ku ndagamuntu ye. Ngenda okutunula ku ndagamuntu nga kuliko erinnya Katongole. Kyenva nkubira maama ne mubuuza wamma maama bakatongole beddira ki? Nti beddira nte. Kyokka nga nange gye neddira. Maama teyamanya lwaki nali mubuuziza ekibuuzo ekyo era twakirekerera awo. Ate era nange oba busiru oba gwali mukwano gwa kito saakyongerayo mu maaso nagamba kimu kasita lya boyfriend na girlfriend. Munnange nno Lady Maria ne COVID gyajjira okukakkana nga tetuli ffenna emyaka 2 tegyetoolodde. Mba ndi awo nga nfuna olubuto. Bwe nfuna olubuto nayagala nduggyemu naŋŋamba ogeza kuba nze nali mmanyi ensonga nga sagala kwereetera bizibu. Ate ye teyamanya. Ye yasigalanga ku kimu nze omwana wange mwagala kubanga Lady Maria omusajja oyo yabeeranga serious era ye yali mu relationship eri serious naye ate nze nali mmanyi nti at one point nja kivaamu nziruke n'okudduka mwawukaneko. Twasika omuguwa ku lubuto ne mugambe waka bagenda kukusiba kuba emyaka gyange teginneetuuka. N'angamba bwe banansiba nange nga mbaggulako omusango ogw'okutta omuntu kuba okugyamu olubuto kuba kutta muntu. Bw'atyo yansinza amaanyi mu bigambo olubuto ne ndwesonyiwa ne nzaala omwana. Mpozi kye sigambyemu mu kwefumbiza nga sinaba kwetuuka abazadde baali baanyiga era nali maze ebbanga nga sibawuliza. Naye bwe nfuna olubuto nagenda ne mbinnyonnyola maama. Bwe mbinnyonnyola maama yambuuza bye yambuuza era nange ne muddamu bye namuddamu. Lady Mary ensonga endeese wano nno. Olunaku lwakyalumu omusajja n'agamba ayagala kukyala ate nga kwe kwanjula. Omukolo munene agwetegekedde ali serious nnyo ayagala genda waffe kyokka nze simanyi kyakkola. Namutuuzaako wansi ne mbimunyonnyola ebintu nga bwe bitambula n'angamba lwaki bwe nakizuula saamugamba. Ne mugamba nagezaako enfunda n'enfunda okukugamba naye buli lwe nakugambanga ng'ogamba njagala kwegobako njagala kweggyako olw'okuba bali abaana abalala wawuliranga amanya gaabwe nti gante nawe n'olowooza nti nange eryange lyali ly'abantu naye ng'ate mu mazima amatuufu nze tata wange mulala tewansikiririzaamu. Kyova olaba tutambudde tutuuse eno naye ye atandaga nti ali unbothered n'ebigenda mu maaso yayagala omukolo gugende mu maaso. Nze situzangako ku bazadde bange bagamba nti omusajja gwe nnina wa muziro bwe guti ne bwe guti kati mbatandika ntya essaawa eno tutuule mu kidaala babeere nga bwe bayita bakatongole nga bazze kuwasa nassaazi. G'amazima amatuufu maama bwe yambuuza nannyini lubuto namulimba amannya ge. Yali amumanyi naye nga naye amanyi linnya limu ery'eddiini. Namulimba erinnya ne mulimba ekika mwava. Kati essaawa eno mbitandike ntya? Lady Maria nsobeddwa kuge mazima. Simanyi bwe ngenda kukwasaganya kintu kino noonya engeri gye nkiddukamu kubanga nze omwami ssente ze yampa okutwala ewaka mbu nno bategeke omukolo nze saaziwaayo era omwezi
nagujja mu mutwe gwange nga ndaba nnemeddeko ne mugamba nti abazadde batuwadde omwezi bwe guti. Bwe twafuna omwezi ne tutuula naye n'agamba tulonde olunaku ne tulonda olunaku. Kati nze gw'olaba Lady Maria gw'omusango ngwesalira kubanga namanya ate n'ensirika. Naye kennyini ngenda omutegeeza ng'omwana already amaze okuzaalibwa. Kati simanyi ki kye nzizaako, nsaba kubawuliriza abo bampe ku magezi. Mpozi kye nnyinza okwongerako, bwe nayongedde okwogerako naye yayongedde okungaziyizaamuko ku nsonga ezimu okugeza lwaki abazadde b'omwami tebaafaayo kumanya kika kya muwala mutabani waabwe gwe yali afunye lwa nsonga nti maama we ne maama w'omulenzi bamanyiganye era maama w'omulenzi amanyi abaana bawakaawo abaliwo abangi, amanya engeri gye gafaanagana ate nga n'eri ono lyefaananyiriza omuziro gw'abali. Bonna baateebereza nti omuziro gwali gwe gumu era tebaatawaana wadde okufaayo okubuuza. Kati essaawa eno yeebuuza agenda batandika atya, akola atya, akere ku makyadduke alinde olunaku lw'omukolo olutuuka abulewo bubuzi kubanga zo ssente azirina yazitereka ku akawunti ne ssente ze babadde nga bajja bamuweeza okugula ebintu era nazo azirina tazijjangawo wazira tamanyi kyakukola. Oyo nno bw'atyo bw'asobeddwa naye ng'ate ne munne naye wuuno kamubatuuseeko. Lady Maria nzize wano nga nsobeddwa. Munnange nno nze olugero lwange si luwanvu nnyo. Nali mukyala mufumbo era nazaala n'omwana naye twayawukana ne taata w'omwana oyo era oluvannyuma lw'akabanga namala n'engwa mukwano ne looya naye omusajja ono ampisiza bulungi. Lady Maria omusajja njagadde. Lady Maria omusajja njagalidde omwana. Lady Maria omusajja naazizzaako ennaku yonna gye nalabira mu bufumbo bwange obwasooka kubanga ga amazima amatuufu. Omusajja yampisa bubi nnyo naye omusajja ono amazeeko ennaku. Lady Maria obulira biri bye bagamba mbunna njagadde n'ebyenkya abinjagadde naye akabaate we kaavudde kwongera kwagala kwemanya nagenza okwezuula Lady Maria nga nze n'omusajja ono tweddira omuziro gwe gumu. Lady Maria tweddira omuziro gwe gumu. Nsobeddwa, mpulira obulamu bumwagala, mpulira omutima gumwagala. Lady Maria ate naye era bw'atyo kubanga twakatuula enfunda eziwera nga twogera ku nsonga zino naye buli wankubira nga mbalemedde okunneesonyiwa kyokka nange mpulira nga nnemedde omwesonyiwa nkole ntya bannange. Ngenda ne ŋŋuma ne ŋŋamba kambeereeyo kaŋŋume kubanga nze mwana wa taata wange omuwala omu yekka bw'ati gw'alina. Singa olunaku lunaakeeranga tulina otwala emikolo ewaka taata mugamba ntya nti mwami nsamba nkuleetedde igawuuno ye mukoddomiwo. Taata wange nga nneenyumirizaamu, taata wange nga njagala, nyiza nti omukola ekintu ekinene ekifaanana bwe kityo. Lady Maria abawuliriza abo bampe ku magezi naye mpulira nsobeddwa. Nze nnina omulimu ogwange era nneekolera era ne bwe kuba kwebeezaawo n'omwana wange nsobola. Naye Lady Maria manyi yali yakolebwa ekyejo yenze. Omwami oyo yansasulira ennyumba ate era naye yesasulira gy'asula. Nandabirira okuva ku kyangwe ovanga ku muntu amanyi nti ekyangwe oba akasanya kalina okubeera ewaka oba eddagala ly'amannyo lirina okubeera ewaka oba sukaali alina okubeera ewaka, sabbuuni, omunnyo, olugoye omukyala alwambala, enviiri azisiba, omukyala agendako ewaabwe n'akyala. Lady Maria simanyi nkugambye nti buli mwezi nze gw'olaba ng'amaze okukola ebyo byonna ansasula omusaala. Lady Maria nkugambyeko nti omwami ono ye muntu atuula ateesa omukakamu omuwulize bwe mukkaanya ate era bwe tubadde tugeya muntu bw'atyo oba osobola omutegeera ye omwami oli. Lady Maria omusajja wange akaaba amaziga amazibu nnemedde okumanya eky'okuzzaako okukola kubanga bw'oli wansisinkana tubeera mu maziga naye Lady Maria tweddira omuziro gwe gumu. Kati nsobeddwa. Bwe batyo nno bazzukulu ba Kintu n'Ennambi bwe basobeddwa kiki eky'okuzzaako. Bw'obeera ggwe oyinza bbawabula otya. Sigadde ndi Lady Maria, your voice maestro. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Bye.